bwe nagenda okusoma nabasaba nsome n'abaana baana kyababo abo abalala mukyala n'asooka naŋŋaana n'agamba nedda nga bw'ogamba nti musuubira gundi azze alina hiiti bantu bamulinze nnyo ate ayina embaga ebusya ne tutandika kwenyiza naye nga buli anyiiza munne tagenderedde kumunyiiza. Omanyi twakwa nice and love nalina muwala wa myezi 3 nalina kati tukiraba wa myezi 3 kati omuwala alina emyaka 18 ulira kati ate olunga lupya nze lupya kati abantu bagamba Lutaaya yazadde mu Ruusi omusajja ne bawandiika yazadde mu wa nice and love nawe wabiwulira nabiraba nakana nga bagamba bannange nali atogeeza makaga muno waganyuzizza anti abantu edda twalinako ne ku radio gye twakyalako lumu ewange omusajja n'ambuuza nti kati abakyala abo bonna b'olina bakola otya nasanga tayomba ne Sandra nga bo bamanyi omuntu gw'oyimba naye erinnya kasita olyogera oyo mukyala we. Restaurant yo nokela Alibad yalule nno naye bagiyita yange fete tujja mu kyetumanyi ffe twakikwata twakibagamba Mukama nkitwala mu linnya erya Yesu kitwala era abo basinga tulya tumanyi tulya Lutaaya anti kati bwe yatandika bwe twava yatandika mu kiseera ekyo nga twakawuka yogwe mbadde nkugamba nti ne mugamba kwata ssente ezo olinyira olokole ki ogende kati bwe yatandika nze nakeeranga awo ne saavinga abantu okusika ki naawe saavinga naye nga tebamulabangako nga tulina omukozi omu bamutanga Aida naye nga bagamba Aida tebamumanyi abantu banalabanga nze empeereza ennene bajja kuŋŋaana naye batandika okuŋŋaana bibinja na bibinja omanya kitegeeza okuba nti Joffe Lutaaya yagenda okuwa emmere ati ne tuteekawo ekifaananyi kyange nga kinene era bajjanga Afusa aliwa gundi Lutaaya aliwa gyali eyo munda nga nvaayo n'otuulawo ne balya ne bagenda n'otuulawo naye ng'effujjo likola otya aba customers nga tolina naye kati twatuuka ekisenga oseka busezi gwe kye twali tunoonya tukimanyi bwe yakwata nga tekyadda mabega nenvaayo ng'omaze okulayinga foundation nemugamba tambuza bizinesi yo yatwala emyezi 4 ekyo bitono abantu kalala business mwaka mulamba oli muli ogikanda kyali myezi 4 kubanga gyali teginawera bulungi 5 ninakeerangawo ssaawa egi nga omuntu ajja okunywa kyayansanga nolo yakwata kocha abantu basinga bagamba Lutaaya nga tomutwala supiti Lutaaya si wakupapirako yali mulenzi wange nga mukozesa emirimu gyange gyonna era byonna nabikolanga mbyaga okolera wuwo ngomanyi now you're paying back kati naabanga yamala n'akola ka club akayita Eagles Club akawo wali kati pakalasi waliwo Eagles Club kati nga ekyo ne kijustifyinga nti kati olabeyo ne bagise Eagles nenzija nenjigulawo kagamba ambi n'atandika ekintu kino kitegeera ate pakalasi ya Lutaaya kati abagenda okulaba ate makyanti kodi ng'ate ereeta manya ga pakalasi kati genda ate bagenda kutiira dda bagambe mulaba kye twabagamba era bagamba wali omukka wabula muliro tewali era omukka gufuutuse mu ttaka naye gomanya abantu banyewewadde ebizimbe nga sina byabwe nga sina byabwe naye webale kuweereza gezaako naye kati myaka emeka ng'oli mu palamenti gino tugenda kuweza 4 okuzayo mwaka gumu ekisanja kidde ebbali emugwokutaano tuweza 4 naye nga gino gitambudde kiti tetutambudde bubi so far tukyakivinza ebintu ebinene gamba ng'oluguudo lwa Kyapa Kasensero nalusaba mu maiden speech yange Mukama nanyamba bwe baali bakola evaluation mu ssente ku bintu bagenda okuteeka mu ssente ne bakebera ebintu byonna byannyonnyola nti bwebiri nga bwebiri ne baluwa priority ne balukola kati tulina oluguudo lwa Masaka Mutukula
nabo bali mu ddukola bali olwo bannange bali mu kulukola emmotoka ogireetanga mpya noddayo nkadde ogitusuza e Kampala naye kati kwe bali bakola bagenda kubakola bagazizaamu katono bigenda kuba bulungi nnyo bingi byobulamu even jangu okwateko omwami ono akulagirire byobulamu nagula ambulance egezezaako nnyo okutaasa abantu oba yakazaaliramu abakyala bameka ndowooza nja kuweza ne ku bifaananyi ng'abakyala babajjeeyo mu nsi waffe kuba nagaba ennamba z'essimu nti gwe bwe mufuna obuzibu ekiro eno essimu esulako omwana agikwata asula ku muzigo gwe ambulance w'esula omuwala abayambako ku mulwadde asula naye ku muzigo guddako olukuba essimu bulungi twagiwa ennamba olukuba essimu ng'esimbulirawo ng'egye banona naye bazaaliddemu kati akabi kugwanga abakyala bakubye nga basatu si kyangu tetukifunangako tufuna ebizibu byagundi omwana eyaabwe mukubyewo omusujja gumutta n'abakyala abazaala ye bamutuusa wali bw'amala okuwona n'akwata sente z'amafuta omutwalo oba ebiri oba esatu n'agiweereza naye tetufunangako ataziwa kwegamba bo ekizibu kye balina kyakulowooza nti kati ntuuse mu ddwaliro omuntu mutuusa mu ddwaliro bw'atuuka mu ddwaliro bantu bewaffe bategeevu tetubafunanga muzibu naye abantu abasinga bagaba ebintu bwe bityo ne bateekawo n'ennamba n'otuka ogikubako nga n'agikwata taliyo naye kati gwe kino obwangu ki bwakisangamu nafuna omwana omulungi asobye omulenzi anyambye nnyo oyo anyambye nnyo nti tewaliwo nali mpulidde kwemulugunya kujjako okuŋŋamba buli we tugenda weebaza omwana oyo bwe twebalize Banange, welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me is Mr. Geoffrey. Bongole, Lutaya. Abantu abasinga beebuuzanga nti ddala muganda wa Bongole Lutaya oba Lutaya birala. Naye abantu abasinga balenga bamanyi nti nno muganda wa Philip Bongole Lutaya ajja kuba bitugamba naye nga gemanya nze gempuze mmanyi basically because ajja kugamba nti tubadde mu industry ffenna etukuzizza ffenna wamu byonna byetukoze tubikoledde wamu nga ba artist ate era nga ndi musanyufu okuba nti ali mu parliament aweereza ndi asize okuweereza era nga budde tutandika okunyumyamu nti abakyala bazalya mu ambulance ye eyiye kubanga kyamaanyi nnyo ekyo so okubanga omuntu akwata ku mukyala nze aba nkutta wasinga okuwoomerera kubanga jjukira nti obulamu bwonna bwonna obw'omuntu butandikira ku mukyala ku maama ye yakuleeta kati oba ofaayo nola nti omukyala asobola okuzaala obulungi ng'ambulance eyo emutte mu ddwaliro mukama akikubalire Geoffrey nange nkyenyumirizaamu nnyo babampeerezaawo waliwo gwe basimbye okumpeereza ye kale yabuliddwako katono nga n'eddwaliro teriweza ddakiika ndooza 10 naye n'alemererwa naye kati abaana ne bakuba bodaboda n'ekima omusawo n'amuggyamu omwana naye nga mugundi wakati nga ne ku mukubo wakati emmotoka tekyasobola naye omwana we yabadde bulungi kujjako waliwo omwe omwana eyatulemerera twatuusa omwana abaana bankubira nga bamutuusizza nga omwana afudde naye ate omwami bamuyita na Lutaya nno omwami we Kyasimbi yankubira essimu n'aŋŋamba nti kale omwana mukama amuggyewo ne maama we abadde naye agenda kufa kuba yatwala ebbanga ng'asirise ng'alabika nga atagenda kudda ngulu bamujja wala nnyo n'ekkubo lye bayitamu ambulance okugenda bonze mbabula ennamba ne bagamba omwana ajja kutuuka abakimi kati omukyala bw'atabuka bakuba essimu omwana agize emisinde ne maama nga omukyala aweddewo naye bamutuusa ne bamumuggyamu ng'omwana afudde abakyala tulina obugumu obwo loza asooka nalooza ajja kusobola omuzaala wabula zoba nga biganye agaakakuba essimu naye yawona yadda engulu luvannyuma nnaku 3 baali bamanyi yafudde n'abasawo b'ekaliisizo mbeebaza baakola nnyo ebaamuza engulu twayitayo keeyo nga bakuwaana bitya nga njagala bagamba nze oyo omumanyi gaga toyogera ku kirala kyonna twaki tugamba kirala era nti munnange nazaako ennaku era nti nze ebintu byenkola nkola byange kuba abantu simanyi ne lwaki tebakolera bantu
ebintu bye bakola ebyo byonna byebakola ne baganda bange mwe bayita ne bakojja bange ne bakoddomi bange bonna bayita omwo bwe bakola oluguudo basiima nagwe nyambye mba neyambyenzekka n'abantu bange enkyanja kuba siri mu paalamenti naye nga nsobola okutambula ku nguudo ezo kweganja kusigala nfuna nga nsobola okutambuza ebirime byanze ndi mulimi nga nsobola okutambuza ebirime byange byonna mbirima byakutunda nina emmwanyi ziri ku sikero nnene mulimi wa mmwanyi nnyo kyenyinza okugamba ali ankutta awaluma awo ffe tukulidde ku mmwanyi mukadde waffe yatulekera ettaka kuliko emmwanyi ne tulidivelopinga ne tukolako emmwanyi zennyini ze bayita emmwanyi osobola okugamba nti owaayo omusajja yalima emmwanyi z'abala otasobola kutambuza bigere egamba ne tuziteekawo so tuli balimi amakubo ago tujja gakozesa ekyasinga okunewuunyisa era nze kasalaga nti Lutaaya ayingidde ebyobufuzi nasooka nempakana oli muntu nnyo atayagala nnyo okugenda mu bintu bya fitina ntalo and politics is all about kifuba munnange ate oyogedde ekintu ekyo nembikusaba kwange akalulu temuliimu nnyo mbiranye n'abanvuganya bagezaako olumu bireeta ne bitabanyumira abantu ne babalaga nti omusajja azze nze olaba ne bwenkola omukolo nga waliwo ambuganya yena kyagala okuyisaawo mugana jangu okiiseewo nodda wabbali n'ababulira nze nasoma bino simanyi ndirooya sibibiki n'abinyonyola n'agenda kati ebyokusoma baleeta byakiwooli nanze sifaayo anti aba amanyi ansinga ate era nga talimba ansinga naddayo naye siina digiri mateeka aba ansinga kati muwa n'ayogera njogereko bino so nga ze nti yogera Katonda yalonda abakulembeze neseekanulangako nakalulu nene gye nava n'okuyitamu ogenda okubeera mubaka palamenti kisa kya Mukama siinaawo magezi it has always been my calling okujja mu palamenti. Taata wange yatuzaala abaana bangi abalenzi 14 naye bonna tekuliko gwe yatwalako mu byabufuzi yali munnabyabufuzi yatwalayo nze kate nze nali nsembayo bwe yava mu magye yayingira butebe byabufuzi we yatwalayo omuntu ogwo ate yantwala ndowooza nga kyali mwana muto nga muwerekera myaka nga 12. So ebyobufuzi tate yali byabufuzi nnyo lambe bonna gawagira kibiina ki yagira DP tegedde tasukka waawo so nameno zaga wakaba ateka byo nze kagwe yatwalako mu byobufuzi baganda bange bonna bakulu bati kuliko n'omu yali simanyi lwaki kyanyumira nti era nze namusikira kati namusikira n'ebyobufuzi bye nembitwala yali musajja wa byabufuzi obulamu bw'empulira wenajjira mu byobufuzi DP yali etandise okufuna embeera zenali zitegeera naye nga ndabako ate omuntu gwe mmanyi ng'atandika ekintu nga si kizibu nnyo obutagoberera principle gy'alaga ngamba gwe mmanyi ono era gwe natambula naye. Okuyimba kwogenda kukola otya ng'oyingidde ebyobufuzi, how do you balance okuyimba parliament tubeerayo Tuesday, Wednesday and Thursday. Friday, Saturday, Sunday tetubeerayo ku parliament era tubeera mu byaffe bya kuyimba kola kimu tebiina bwe tukosa. So basically politics alina bwe yakyusa career yo tewali no politics alina bwe yakyusaamu career yange y'okuyimba nti abantu abamu abaali banga beegomba okunsasulira ate nze mbalumba gye bali for free. Wow. Yes. Baalinga beegomba okusasula mbayimbi ate nze ngenda ne mbagamba bannange nja kwogerako gye muli ekyo olina kibala nti awo wabaawo keyakyusa n'ekirala nti politics ali for propagandism enjogera ya propaganda nyingi nnyo politics
oyinza okugenda n'oyimba ku mukolo bagenda okugamba nti ate we gwoyimbidde kansala wa NRM gwenga mu kukuyita nga teyakuyitidde na byabufuzi byonna yakusenga Geoffrey Lutaya nga Geoffrey Lutaya era n'omukyala we yawandiisa ennyimba zakola ki n'ogenda ku social media nti ate lwaki oyimbidde kansala waawa namuyimbira wano Wekamuli nga simanyi infact ku mukolo gwe teyagwaliko na byabufuzi byonna naye teyayogerako byabufuzi naye nabandika muli omuvubuka tioboyimbidde ate wenyalemu nemugamba nedda kansala mbadde simumanyi naye tabadde teyakoze mukolo gwa byabufuzi abadde akola mbaga ya mukyala we so mbadde simumanyi n'ate n'omukolo gubadde tegukosa kubanga siraali agamba birina engeri gye bitukyankalanako olumu mu mbeera bwetyo nandibadde oba mbuuza ne mbuuza omukolo gwo guliko bigendererwa ki oba ne mbuuza abantu kuba waliwo omukolo gwoyinza okuggwamu ne kukuleetera ebizibu nga bazze kulangirira omuntu agenda kwesimba ku kandideeti wamu owulidde nabyo birina obuzibu nabo boolaba balina concerns ezo nagamba oyo gwoyimbidde wakiro balina ensonga nti osobola okugwa mu trap y'abantu abasajja abo bw'ogigwamu bw'oba tokitegedde bw'oba kitegeera ojja onyonnyola amazima bw'ogwogera gayinza n'obutakolerawo ne mu maaso eyo bimanyika naddala parliament in particular nsanzeemu ebizibu ebirungi mu ebiri naye n'ebizibu bingi sanze ekizibu ky'okuba nti muyinza okuba mulaba ekituufu nga mwenna mukiraba naye nga bannaffe abasaidi emu basazeewo dda kye bagenda okukola ate batusinga numbers kati kiba kikuluma ng'ate okimanyi nti bakimanyi kye bakola so kibadde nga kituluma naye tufunyeemu n'ebirungi tugezezaako kugaziya social network moreover yo abantu abamataringa ombeera parliament mufuna abantu aba owning big offices oyinza obutafuna sente mu cash naye oyinza okufuna recommendation okuva ku ye nga yagenda wa mwana wo kwegamba ekintu kyonna osobola mu maaso eyo okuba nti social network yo etambuliddeko ne mu corporate zone oba ogasseeko social network kagambe kugaziya ku mikwano abantu b'okolagana nabo ye network eyo okuba nti abantu b'okolagana nabo abo buli baba abangi ng'ate balina ensa nga b'amaanyi weekanga gy'akolera olina gw'orecommendinzeeyo weekanga olina idea zoyagala okumanya olwokuba omanyi omuntu nti ono yakola mu kino asobola okutulagirira ku kino so kiyamba nnyo bw'oba olina by'otambuza osobola okumanya office ki mwogenda olwokuba nti otambulira mu circles z'abantu abo Mwegedeko ali mabega nga tutandika nti omuntu ayinza okujja ku mukolo ye n'ayogera nti ze ndiro ndi biki nga tewabifuna twalabako ng'ozeeyo okusoma naddala nakati nkyasoma okyasoma kusoma amateeka sigasobola dandi gasobodde naye sinabudde bwange naye ebiseera byewaddirayoko how was it for you it was a challenging moment sijja kulimba nti bwe nagenda okusoma nabasaba nsome n'abaana baana kyabavo aba abalala mukyala n'asooka naŋŋaana n'agamba nedda olwo mukyala kyoyo abasyala nali nsomera ku mayeka enakolera ebuzaawe Makerere tukusomesebwa nebbali ne mbagamba sijja kuwulira nga ndi comfortable nga situdde wali ne mbagamba bajja kusasamala lunaku lumu 2-3 ogenda okumala wiiki ate byekuyisa selfie nga tutuula butuuzi fenna tutambula genda kukola kyapa ne bagamba ogoba ki nga tulaba kintu kino kinene ne mbagamba kyengoba bwe mukiraba mujja kukkiriza ti omuntu osobola okugoba ekintu n'okituukiriza bambi ne babawo n'omusomesa ya sacrifice nga n'atandika okulinnya booda ajja nsomeseze waka neŋŋaana ne mugamba njagala wali njagala kutuyanira kintu kyengoba nga ki ekirimu awo nga njagala kubanga mbeera mu discussions
bembeera babiri temusobola kudiscussinga ng'abantu 40. Wabembeera abantu bangi discussions zijjamu abantu bangi baleeta ebintu ideas okuva mu mitwe egy'enjawulo n'ekiremerako ne bagenda okulaba ng'abaana bakimanyidde. Bagenda okulaba nga bakimanyidde. Kyavaamu nga ntandika kuba engage nga munyambeko wano munyambeko wali. Tebakolerangako ku waaka. Ate banakola waaka bwe munatuuka mu exams. Olina kwerwanako. And the teachers bali batya because abasinga walinga osookuba nga wenkana nabo. Nanga no basinga mbasinga. Nga mbasinga. Bakola batya. Nga njogera nabo. Nze muntu abeera ewantu. Mbeera musirise nnyo naye ate mbeera wa mukwano nnyo eri abantu. Era olaba nti mba n'emikwano. Olaba oyaze Ibra n'akubuuza. Maze naye emyaka 3. Weekanze nnyo kubanga waali. Emyaka 3 ntambula ne Ibra. Siva naye kiwadde ombuuza ku lule nti obeerawo otya. Mbeera n'abantu bange. Nembeera naye emyaka mingi kuba gezaako okuba nti mbalowoozaako nange nga bwe bandowooza. Anti bw'oyogera bw'otyo osobola okuba mbeera n'abantu bange nembakuuma omuntu ajja kugamba naye ate nga yawukana neki? No, tekitegeeza nti omuntu abeera n'abantu toyawukanangako n'abantu. Omanyi kyantawanya yali Golden Band yali Eagles Band kozi mwasobola kubeera ki? Eagles Production. Eagles Production. Nga bayawukana ne Eagles Production. Ekyo kyali kituuse. Waliwo ebintu ebijja mbutuufu ng'olaba bwe budde. Twatandika Eagles nga tuli balenzi bato. Tuli baana ba ssomero okuba twali bato nga mwe mwali ate bato ddala. Nti nga tetwali tetunnaba kuwasa. Bakyala baffe tubafunidde embido. Kitegeeza twatandika okutambula nga tetulina na baana waka. Nga tetulina buvunaanyizibwa. Baffe buvunaanyizibwa. Bwe tutambula bamazeyo ennaku 4 oba 3. Naye twatuuka ekiseera nga tuyimbye nnyo. Emirimu gy'ebbali gitwetaaga nnyo. Egyaffe gye twatandikawo ebipya gitwetaaga nnyo nga tubeera mu kwenyiiza. Okwenyiza mu ssente? Mu kwenyiza kaŋŋambe nga bw'ogamba nti musuubira gundi azze alina hiiti. Bantu bamulinze nnyo ate ayina embaga ebusya. Ne tutandika kwenyiza naye nga buli anyiiza munne tagenderedde kumunyiiza. Nga kiseera Katonda kituusiza emyaka 18 bandi gyekoledde yonna nga mutuufu tulina abaana abakulu. Ogenda olyawo okyali mu bino ate olina okuwoza emisango gy'abaana. Olina okugenda okukima abaana emisango gy'abaana gitya? Abaana nga bwe bakula batandika okukola emisango. Abaana abalinzi nga bakuze. Anywedde omukono. Nga tetwabirina. So ne tutuuka ekiseera mutuufu kyali kituuse. Era olaba bwe twatuula waka ffenna ne tubirowoozaako twaddamu ne tutandika okunyumya. Era tubeera tubinyumya nako ne tugamba naye tuyejjukiza. Omanyi abantu bagamba nti kasita oyagala omuntu w'okola sometimes it becomes so impossible for both of you okubeera happy. Olw'okuba nti kati olina omuntu gw'oyagala te muli mu same area. Awaka muli mwenna muli mwenna. Mukimanaginze mutya okuba nga musobola okukikwasagana awamu? Simanyi lwaki ffe nkyanoonya bakimbuuza nnyo ekibuuzo ky'ombuuziza. Naye kikyabuzeeko sina moment gye nzijukira nti wano wankaluubiriramu olw'okuba ndi ne Irene. Tewali sirabangako mbeera eyo. Ndowooza nina mukisa. Kuba sikirabangako bwe ntuuka nti nejjusa okuba nti nkola naye. Sikirabangamu. Mwerabira oluusi tuli mwami ne mukyala. Ndaba tutambula nga temulimu kintu. Mbiraba abamu bibakaluubiriza naye badde tebinankaluubiriza. Bo tebali against you okubanga gwe ne Irene mweyagala? Baani? Banno bwe mwatandika ekibiina. Baali bakyagala nnyo. Baali bakyagala nnyo nti twalifumyanga ennyimba ez'awamu kolabo ne zitukolera nga bakyagala nnyo nti abandirinze abantu 2 emmotoka ya gundi tennatuuka tutuuka mu mmotoka emu. Baali bakyagala nnyo 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 era bakisapootinga. Endooza nammwe kyabayamba n'obbakuumira awamu nga mulina okunyiiza bannammwe. Kyalinga kyatukolera. Basika bagenda kubuuza nti kusoomozebwa ki kwewasanga okuba nga okolagana ne mukyala wo naye being nti wamwekanyaako. Saakisanga. Mwalinga mu bukyalengezi obujja abawala ab'effujjo bajjanga ne bakola effujjo. Abalenzi ab'effujjo bajja ne bakola effujjo.
n'olwokuba twalinga tubimanyi omwana ne bwajja nga anyweddemu najja akola obukodyokodyo ku stage tukitwala nti baffe tubayita basanyuke bwe basanyukira waliwo omwenge bw'akolayo akantu tomunenya kwegamba aba akyamusa ate nga oli kisajja kirungi tuli bakulu kati nga tetubirabamu nnyo tetwabiwanga budde abawagizi baffe nga tubamanyi nti bw'anywamu afuna vibe n'akolakolamu eddalu naye tebyatutawaanya. Mwenga mwe abaali baheadinga the Eagles production. Yeah. How did you meet up and how did you come up with the idea? Fenga Eagles production twasooka twalina ekibiina bakiyitanga Gibros. Bwe twava nave omugenzi Umar Katumba natandika akabiina bakayitanga Gibros kali Geoffrey Brothers and Sisters. Okay. Bacho Katumba bwoti. Bonna Katumba ye idea yanzijira na njagala brotherhood mu kintu ekyo. Kakati bwe nakakola nasooka kuyita message bagwe nali naye mu emitozi nga naye bamugoba. Yali mu emitozi? Ng'akola muki? Message yali mu emitozi. Ng'akola muki? Nga twali tuzina. Nzijukiramu Queen Maria Khan. Mariam Khan. Ati mu emitozi ne message baatugoba mangu. Tetwalinnyako ku stage. Wakola ki? Tetwalinamu nnyo nno, tetwalinamu na mugaso nnyo. To be honest. Kale okutugoba na biki bizze. Oba baatugobedde ensonga eno oba eri. Naye n'omugaso gwennyini. Okujjako okulya. Sijja kulimba. Nti waliwo ntunuulira nti bwe bangoba waaliwo eddibu. Oba baagoba message waaliwo eddibu. Tewaali. Wamula ffe bafani twabalabako. Anti mwe temwatulabanako. Ffe tunyumya emboozi. Naye in fact twakolako video ya Uganda. Yes, eri ku misinde eyo. Kati Uganda oluyimba olwo baalukola. Ffe tebaatutwala gye baalukole. Twasigala nga tukuuma bintu awo. White Nile. Naye kati ngeka batubuuza gwe oluyimba nga tetukulaba. Nga osonga mu bigere. Ekigere kugulu kwoko. Ekigere abagamba ezo engatto si zizo. Tinambadde engatto z'omuntu. Nga bagamba twagala feesi. Anoonya feesi tebaagiraba. Kubanga twalabamu Sekamate Grace. Seka yalimu, Seka yapafumu. I can imagine message okuzina naawe. Sebako mukafali kwera ba dancers. Twalemererwa era ensonga lwaki olaba. Ekibiina kyaffe kyali basically tekitunuulidde nnyo nnyo bayimbi kubanga kyalina omuyimbi waakyo omugenzi Omar Katumba. Kati abaali bazina baali bafuna mangu omukisa. Naye twagerezangako oluusi n'ebigambo. N'ofuna Gibros. Gibros. Ka Gibros eyo gye tuleeta ku Bati Valley. Bwe tukola show esooka weekend ey'okubiri twakola bulungi baatutendeka bulungi ne tukola. Mugenzi Katolu Bwama yatutendeka yanemerako nnyo n'atendeka misaji n'atendeka ng'Olusekamate tumuyise naye ajje azza ne Mayinja tumuyise atwegasseko yali ava mu kibiina bakita Univox Mirrors. Kati azze tukola tugenda okukola twakola ntuteekawo show nga nnungi ne batugamba tubadde weekend ey'okubiri. Baatuwa weekend ey'okubiri neba nnungi natugamba mujje ku Monday. Bwe twajja ku Monday ne batugamba tugenda kwongera tubatendeke ku Lwokusatu. Naye tubadde tulina idea nti tubayite Diamond Production tusike ku bantu abaki aba Diamonds ensembo. Erinnya lino tuliggyewo erya Gibros. Waliwo baana baagisibangako ku ssomero. Kati ne tukkaanya tubagamba tetukinaako buzibu. Baana eyo neevaayo ne bawandiikawo empya Scott. N'ateekawo empya ng'eriko Diamond Production. Kati bantu ne bajja era bangi. Tukola performance yali mpitirivu. Kati ne tuva mu Gibros ne tuyingira mu Diamond Production. Mwali Katolu Bwama. Ye mwali mugenzi Katolu Bwama yatubeererawo nnyo. Naddala mu kutulaga okwekkiririzaamu ku stage okukola kyo okubutalwa ku luyimba ng'oluwandiika byonna ng'abeera abitubuulira. Kati gye twava okugenda okukola Eagles Production. Olwo nga muvudde eri wa Katolu Bwama. Nga katusayo tuddemu era ku kyaffe. Mwakinamu nga mwagala kukolangamu. Twalina ekintu kyaffe. Kati mu kukizza tetwazza Gibros. Twaleeta Diamond Eagles Production. Netandika okutambula. Erinnya eryo twalifunira lya Ntonde. Kiro 7:30. Omugenzi okola show. Bwe twava omugenzi Kato twali twatimba Diamond Production.
era weekend yo twakola naye ne tukyusa bukyusa bwe twamala ne tunoonya erinnya eryaffe tuleme kutambulira kuli abantu. Abantu abasinga bagamba gwabanga bwongo nti bagamba nti Geoffrey Lutaaya nga yabala ekiddako. Era nali natandika kubanga ne Gibros kwe twatandikira yali mannya gange nga bwe baali bagiyita Geoffrey Brothers and Sisters. Kati ate bwe twavaayo twali tetulina byuma ne ngenda omukyala bamuyita Berabera Katwe yali mukyala nga mweru alabika bulungi nnyo atuula ne mugamba tusaba byuma ebisobola twala technician bamuyita Isaac Nanjwenge n'abala ebyuma byonna ebisobola okukola bbandi. Mukyala n'abuuza ani asosula konze nze n'ambuuza ssente ozina konze nakamunye yange kangireete ompeemu ebyuma tugenda kukola ku weekend kyokka nga lulinga lwakubiri. Namugamba tugenda ngireetawo ne tugiteeka ne tuyimira ku kkubo ffenna ne tulinda Mukasa agivuga mutabani wa Haji Mutemambuzi. Mukasa agivuga ne tumulinda nga kamunye tejja tuyimirire Katwe kamunye weeyitaano nga tejja tuba tuli awo nga yange tuba UAA lunaana mu nnya bbiri tuba tuli awo nga ngiyo ffenna ne tugikuba omukono. Mukasa n'ayimira ti kiki nga bw'omanyi omuntu kuba nze sinze nali nagimuwa muzeeyi wange yali agimuwadde kadde wange awo taata wange omuto yali yaŋŋamba nze ngenda okufuna agivuga emmotoka yo ne tumuyimiriza ne mugamba Mukasa njagala mmotoka yange nti ate otya ntwala bantu konze bonna bajjeemu ne ssente kola ki zibaddize. Mukasa kantuuse abaana bantu mu paaka konze tobasolooza bwe bagambe ayo tukondakita nga bamuyita Sopere n'agamba Sopere ddiza ki abantu ssente onayaga mmotoka ye konze gipaakingi wali ewa Berabera yazimayo givuga Berabera tugimutwalira nti ebyuma bye tulonzeeko tuleemu kamu n'aŋŋamba nedda ebiwandiiko byabyo biriwanga byonna twabikimye edda ebino bye najja nankumbi tubireese buli kamu n'endagaano ne kaadi n'aŋŋamba sigenda kugulako mmotoka ebiwandiiko wadde bwe bigamba gwe genda ogitwala ogitunde okomewo ne ssente ne mugamba ebiro wano mu luggya abagigula ffe tubaleeta wa. Nenkubira omwami bamuyita Umaru Small Body ye Lutaaya muganda wange we muyita muganda wange ne mugamba leeta omusajja agula emmotoka eno n'aleeta omwami bamuyita Mayongo bamuyita Bukenya. Mayongo oyo yajinguza kati nga njiguza Bukenya. Bukenya najja tulamula yagigula $9,000,000 $7,000,000 ng'ebyuma biri ffe twali tugimuwa ebyuma twalibwa $7,000,000 kati nze nali muwadde kingi omukyala kati ne bampa ssente nyingi ne tutwala ebyuma era ku weekend ne tukola ebyuma byogera bulungi. Essanyu eryalya twabiyingiza ku kyebusaabala awo n'akwata akati ensi n'efa nga tuzze n'ebyuma nga temumanyi mu kuba kyammwe tutandika okukola naye kati ekintu ky'obamalamu ebbanga boto ng'otaddemu amaanyi go gonna. No, it was the right time for us to give up. Twabameesengako ng'omaze okwawukana Era ensonga lwaki twaddingana okuba tuwuliziganya nti abantu b'oludde nabo kuva nga muli bato kizibu nnyo okuba nga tolina moments z'ojjukira kusharinga nabo. Era kati bituseesa tugenda ne tubinyumya ne tugaganda mujjukire kino mujjukire kino tulina moments naye twali tukuze nga tukoledde ebbanga ddene nga kyali it was the right time. Kati okukola eno nnyo Eagles olaba nti gwe n'omukyala Lutaaya mujje headinga. Is this a good idea? Very brilliant idea. Why? Nti tugenda consolidatinga birowoozo kuva mu bantu bangi. Mugenda n'ekirowoozo bwe kiba kituufu bwe kiba kikyamu mwakisazeewo bwe kiba kuba tewali gwe kikosa mwenenya mwekka bwe kiba beneficial you benefit definitely. So tubadde tetwakiraba muzibu. In fact abantu kyeyandibadde idea entuufu bwe mba mutandika ekintu bandi bakitandise nga
n'abantu nga si kyangu kyakwawukana. kuva mu bulamu bwo. Kubanga kati olaba nti wabeerawo okusoowagana. Tosobola omu ayinza okuleeta ebintu nga biyamba interest ye oba oluusi n'okulemesa samweyasama. Kati nekira nti program ze tukola bwe mmanya nti ngenda kutambula ngenda bweru sisobola bagamba kutimba show. Bagamba temutimba tugenda bweru oba tugenda Gindi. Naye nga mugenda bweru nga biyamba nga group oba nga family? No. Ne bwe baba n'abaana ba group waliwo tubawa chance nga bakola byabwe. Bw'afuna omulimu gwe tubale tumusasula emitwalo 45 afunye omulimu gwa miliyoni 3 bamutwala ennaku meka genda. Wano ku nsi tewali kyogenda kungula okimaleyo. Baleke ogenda bitwalo. Osobola okubeera ne belief osobola okubeera n'emitwalo 15 nga gy'olina mu nju naye ng'olinamu essanyu okusinga omuntu alinamu akawo. So genderera nnyo si muwendo gwa ssente nti gwe gudifayininga essanyu eriri awantu. No, abantu b'olabe kuba amasasi mayumba babamu na buwumbi. So osobola okubeera omusanyufu nga tolina nagwonyigiriza. So baleka ne bagenda. Kwabagamba onyigiza ennyindo ogireeta ki? Omusaayi. Waliwo abaana banyuma lutaayo oyo maanyi we beesamba ne bagikuba ajja kulabika ku show. Eyo gundi eba njogera nga eba ngombo ne manyu ebipiira gye bagikubye giri emeka onaayiwa show meka eba njogera ye bannaye nsobola okwagala manyu kwenkana Express sisobola kwagala manyu kwenkana Express. Ne Express bagikuba neyagala okudda mu relegation kyenjagala nnyo njagala okudda mu relegation naye nemba nga nkola bali abazungu ate bebannemesa okukola show liisa abaana bange ate nga kino ono kubanga mwana ogubanga mulimu gwo gwennyini. So, but thank you so much for loving Irene Namato. Yeah, that's so good. Akana kabudde mu ngalo zaffe. N'abantu beebuuza lwaki lutayalwawo okuwasa omwana oyo era kyamwetegeeza paka mu byenda. Bwe bwali obudde twali tetulina busobozi bukola mikolo egyo. Omanye emikolo nagyo teginyuma kuba nti bajeti yonna yina ogitunuliza banno. Kolo gunyuma nnyo ogenda okuyita banno ng'olina 70%. Thank you. Kadde mwako bakawulizi abaana abo. Omukolo guwooma nnyo ng'omaze kufuna 70% mu banno onoonyaamu 30. So si kujja na mukolo ng'olina 30 banno banoonyaamu 70. Ogenda kukyawa abantu. Ogenda kukolimira abantu. Ogenda kunyiigira ku mbaga. Ogenda kugoba abantu ku mbaga nga byonna walowooza balina obbikolera. Bwe ekyokuba nga nabeererawo omuntu tekitegeeza naye agenda kumbeererawo. Nyinza okuba mu kaseera we nabeererawo omuntu nga nali nyimiridde bulungi ate nze we nkoledde gwe nabeererawo tayimiridde bulungi nekindeetera okumukyawa. So kola omukolo nga togamba nti nyambye nnyo abantu balina okunziriza. Oyinza okuba obayambye oliko bulungi bambi w'okikoledde nga tebali bulungi. So obutanyiigira abantu kola ekintu kyo ekijja mu nsawo yo. Lwaki bagitwala mu kyalo kiki wali obala? Mu kyalo nalina ekizibu mu buto bwange nti nze nakula ndaba ewaka wabeerawo ebidaala nga birimu maama ng'akaaba aliko keesi z'abaana be. Yatuzaala abaana 13 naye nga 10 lyafa. Wasigalawo 3. Ng'abeera ku keesi buli kidaala kyonna ng'abeera ku keesi. Nembeera n'essuubi Mukama mpa obusobozi ndabeko maama nga yeetaaya mu kidaala ng'ajaagana. So yali dream yange era negituukiriza. N'ogitwala embaga miti ebiri. Wayimba oluyimba tugenda kukola embaga erimenya ebitooke yazimenya. Abantu bali ku miti waggulu. Oh my God. Temwafunawo buzibu bwonna on that day? Tewaliwo buzibu okuggyako waliwo omukyala yazaalira mu nju n'omwana we bamutuuma Jjoffe. Yali mulenzi? Omwana we yali mulenzi, yazaala omwana mulenzi.
naye nga ffe twali tumanyi nti engeri gy'agenze mu kisenge kya mukadde oba wa luganda lwaffe kati baabigamba nti omukyala azadde eno nga maama amanyi oba waawa kati oluvannyuma bamulerwa bamala omujja kulabirira omwana bamubuuza nga weebusiya ng'amaze waka ennaku 4 yali faani najja okulaba embaga najja ng'ali lubuto n'azaalira eka era ne bamugira oluvannyuma naye kyewuunyisa titwali tulowooza nti wa luganda lwaffe so ekiruubirirwa kyo kyali kyakusanyusa maama naye ekikuyitirako kitoko wali overwhelmed kyasukka naye nawulira nga nsanyuse naye nga nsinze kusanyukirako mukadde oyo era mmanyi yafa nga mumativu maama wo maama omusemirembe naye emirimu tegyamuyitirira kabatoba baali bangi emirimu twagimugjamu ye yali mu kujaagana bwe bwali omulimu emirimu teyagibeeramu nti twali twamuwa mulimu gumu gwa kwoya kyayagala ekyoye bakireete kyekyokka kyoyagala yoya buyoya era omuntu alina maama we buli kowulirako osobola omuwa ndowooza kyekidefininga essanyu mu nsi tutaya wensiimye okubanga maama wamu wakusanyu eri ana nsibe nti senga maama wange waali senga kyali oh my god naye abantu b'okukyalo bamenye okubeera ku kyalo ffe tumenye okubeera mu kufiirwa bagamba ab'e Kampala basooke bajje balye mwabikola namwe ewaffe waaliwo enteekateeka ez'okulya buti zaali nnungi nnyo twalina ebintu nga bitumala naye awaatulemerera ti abantu abajja mu kasiki tebaafuluma kidaala abasuna bbeeni ab'ebinyanyanya kati tebaafuluma kidaala mpulira ng'ate bavudde wala kati bagenda okugenda ogamba nti abantu b'okukyalo eno sayidi y'okukyalo nga tewaliwo oyingiza muntu n'oku bawambye ng'ate tosobola agamba abantu b'okukyalo nti obamanyi nti ogambe kuba tebaba kyalo ewaffe baba disitulikiti namba so ne watufuna omuvuyo gw'essirabangako buli wantu weddina muwala wange omukulu wano naye yagenda okujja olugoye ekyotera ajja ayambale ayingire mu kidaala nga tebamumanyi abali ku miryango abamilitale nga tebamumanyi naye embaga teyagiraba yagiraba mu bifaananyi naye ng'ali eyo wanda nti nga tugamba baali kyatuva mu ngalo era ekyo kyantabanya nnyo ne mu kalulu ng'abantu bagamba embaga tetwasembera ne mbagamba nti nanyumirwa nnyo nga mufisi yani okubeera n'obutebe obukalu kyandaga nti tuli bantu b'abantu kamubeere bangi mu kifo ky'okubeera nga obutebe bukalu. So did you expect that amount of people? No, kyali so massive kyasukka ku kyendowooza kubanga ng'oggyeko obutawuni obutuliraanye bonna nga bujjudde bwe buti ne bapangisa ne disco ne bateeka mu tawuni eyo naye esulewo disco ne beekolamu omulimu abantu abafisse nabo ne bakola mu matawuni agaddako wangi yes nawulira nti bagamba nti embaga eyo baagi celebrating a week namba baateekawo ebintu bingi ne basala embuzi kati abo ezo disco nazigenda mu kiro 9 abange nengendayo nga nenjogera nabo ye honeymoon wagikolerawo saagigenda wala nyini nagenda e London naye bwe twagenda e London ate twalina omulwadde nga taata wange mulwadde so nga bijja nti mulwadde naye nga siri netukomawo mangu so olinayo yonna memory nagyojjukira mu music industry wadde okyagirimu naye ebiseera ebyo byonna ebyemabegezze biyita eri ekubereddeko enzito naye nga gwe kenyini gwolina ojjejjamu waliwo ebintu bingi naye waliwo ekintu bingi nyo ebisinga okunsesa wembijjukira lwaliko emalabba eyo twatambulanga nga tukekkereza kati nga tupangisa amayumba g'abantu sente za loogi nga ziba nyingi kubanga mutwagumu n'ekitundu kati ng'ogenda n'ogamba omuntu kankuwe 10 nnyo oba kankuwe tiketi ekuyingiza
nze nsuleewo kati omuvubuka naŋŋamba gwe leeta 10,000 nze nkuwa akayumba ka mukadde oyo kali eyo wansi kya mukadde myaka nga 65 neŋŋenda omukyala naŋŋampa akayumba ke yaŋŋamba nja kuvaamu ssaawa emu ŋŋenda wa muwala wange genda n'ebisumuzo nze ŋŋenda kusibawo ojja kuggulawo ojje nga kayumba kakoma wano ekitanda we kikoma nga enjuwa ekola ki otuula ku kitanda kati nze bansongewo nalaba nti nsobola okugyawo n'ekiro newanfundira ate ng'oyita mu myala nnyo okkiriza kakati mba naakatuuka bwe ekiro ky'enkuba ne kijja eyo enkuba nze ndowooza nti ng'obulanga esitula naki n'akayumba ne ŋaalubadde amasannyalaze gonna ne gazikebwe ate okyalaba wodda owulira emyala gikaaba owulira kino kikola ki ne ŋŋamba olubadde ziba zewasanga mwenda enkuba yeeyongera 10 omukyala nannyinimu ng'akomyewo n'aŋŋamba mwana wange ggulawo enkuba egenda kuntwala ye bwe namuwa yadda bwe ye bwe yajja yadda bweru yali agenda kusula bweru afisse ezo ssente ze baaba kumbe nze manyi yagenze wantu naye kuba yali emututte n'agamba mwana wange ggulawo nenzigulawo n'aŋŋamba semberayo ntuule wano ssaawa zirimu ng'atonnya yonna nga bwegula omuntu mu luzzi nga olugula olujja atula bw'ati amazzi gonna ne gonna ne mugamba maama kiki naŋŋamba enkuba egenda kunzitira bweru nenzuuka ne tutuula fembi awo ne tutuula ng'atonnya naŋŋamba nti ng'ayagala kamula olugoye talina bwalugjamu nga nze wendi kati kyenamugamba ne mugamba nti kanfulume naŋŋamba enkuba nnyingi ne mugamba naye kaŋŋume enkole ki nfulume nga talina ttooki nange sirina ttooki ng'ate mpuliranga emyalo gikola ki etambula ne ŋŋamba kaŋŋume naye okubanga okulingiza abwenge nentula ne mukadde ku gundi nentula ne mukadde n'atoba yenna nentoba ne tutuula awo paka ssaawa ndowooza nga 10 enkuba bwe yakya enkuba bwe yakya ne ŋŋamba nno kaŋŋende nga ntambula mpola muno nenteeka katooki nenzira nga ntambula paka lwe nasanga bbaasi yaffe gyekola ki gya paakinze ne mbakonkona ne nnyingirawo so momenti eyo yankaluubiriza nnyo nalaba omukyala nga bambi nga nange ebirungi bisinga ebibi byenfunye ebirungi byenfunyemu bingi okusinga ebibi kyenandyagadde okukyusaamu ndowooza nandibadde njagala okukyusaamu nandibadde ekintu ekyasinga otukaluubiriza by the way twakolera mu kiseera ekitalina copyright nti twalibadde basajja bagagga kuba music waffe yatundanga olova nti olova nga tuba obugenda mu kasonda era olaba bwe nakoze n'ennyimba empya video abantu bamanyi omukwano gwewala bamanyi oluyimba lwajjo tuli myaka 17 myaka 2 nti singa omuntu yandibadde abantu kyesobola okukyuka music w'omuntu yandifulumye ng'ali legalized yali copyrighted ng'agenda butereevu kuba ku channel ye kuba ndaba nga waliwo music gwe twatunda nnyo ennyimba ezatunda ennyo twalibadde bagagga nnyo nga buli muntu yakonsuming akantu ako kyenkana buli nnyumba gy'olaba ku mayumba 12 amayumba 8 gaatwala oluyimba lwaffe naye nga tetwalufunamu naye sejjusa kuba nti abantu batusasula nga ebiseera ebyo ogaba ennyimba wazizeemu audio oba video zokka video nazeemu audio muddamu naye tokyusa bivuga bibiri sound gyogera nebeera beta olwo nice and lovely lwajjo myaka 10 n'emeka olwo lwajjo omuwala waalina myaka kati 18 omanyi twakola nice and lovely nalina omuwala wa myezi 3 nalina kati tokiraba wa myezi 3 kati omuwala alina myaka 18 kati ate olunga lupya kunze lupya kati abantu bagamba Lutaya yazadde mu Ruusi omuwala ne bawandiika
yazadde mu One Nice and Love nawe wabiwulira nabiraba nakananga bagaba bannange nali atogeza maka gamu wagayuzizza anti abantu edda twalinako ne ku radio gye twakyalako lumwe wano omusajja n'ambuuza nti kati abakyala abo bonna b'olina bakola otya nasanga tayomba ne Sandra nga bo bamanyi omuntu gw'oyimba naye erinnya kasita olyogera oyo mukyala olwokuba bawulira nga basudde agamba olukyobola basudde ne Nakitto nga bamanyiriko kasita basudde balaba nti mukyala e Nakitto bw'erinnya ly'oyimba naawe lyonna alina kuba ki nga tuwoza misango egyo naye tutambula twabimanyira amiina ate tulabanga ofunanga ba Vixen mu videos ez'enjawulo naye of late okozesa nnyo Irene Namatovu Irene Namatovu lwaki kyakyukamu bwe kityo oluyimba lwe mba nduyimbye naye ng'eddoboozi lirye kizibu nnyo ate okumuggyamu oleeta omulala kuba aba alinako paati ye era eba collaboration nti ayimbye paati yange ayimbye eyiye kizibu nnyo okuba nti paati gye yayimbye ate muggyamu kuba kitwanguyira nnyo bwe mba nkola kolabo nsinga zikola naye kuba manyi nti ali available bwe bampita okuyimba paati yange gimba naye n'agimba naye kiraba nnyo ng'abayimbi balina kolabo enyumira abantu naye nga tolina bwebafuna babiri obanga okubafuna babiri kiba too expensive so kinyanguyira otaddeyo concert bananga nnaku z'omwezi 14 mwezi guno ogwa February gwe tulimu obwalaavu tugenda kukola ku Sheraton Hotel nga tulimu the love memories lwaki kitumye memories kubanga obwo obuyimba bwadda bwakwejjukanya naawe obadde onnyumiza omwana we yali emyezi 3 nga nakamuzaala ezo the memories saakitegeera amabere gansaanuka n'okunsaanukawo ku beach saamanya kati no ezo ze memories zenjagalira obuyimba bw'obira onaakawulira ojja kujjukira myaka egyo era olaba basically ennyimba zange zengenda okukola mu gundi eyo ziri nnyo mu nnyimba ez'edda okusinga ezaleero ntunuulidde nnyo obuyimba obwedda libayimbira obwo omukwano gwewala Nice and Love oli miisi obwo bwe ntunuulidde nnyo ezo zengenda okusinga okuyimba mu concert kubanga mu lunaku lwa laavu olaga abantu omukwano abatamanya ne bakyala baabwe ekyo tubala kutamanya bakyala baabwe Geoffrey soko twekubageza ensonga olumu abasikazi musojja mutambula n'omuntu n'omusojja n'omutama ono abasukka abanga faani bulayitawo kati omusajja bwatunulako n'omuguba kakati omusajja kumbe bambi abadde naye atunula butuzi oluusi alaba abantu abayitawo n'omutira olunaku naye abasajja kati batambula n'abakyala bakuwulira erinnya natandise nga ngamba nti abantu nalinga mmanyi nti Geoffrey Bongole Lutaaya erinnya lya Bongole nalyo linnya lyaddala era newaffe mannya gange naye kyanyinzigisaako butafaanana fire eryo linnya lingi nnyo mu ŋŋongere waffe lingi nnyo Bongole naye okusomera abaana bonna baali bagampita bonna ate nga fire teyali established mu biseera ebyo so tewaaliwo nti baali batunuulidde ye wabula baali bakadde bange baali ntuumu kati bwe naba ndi mu byakuyimba nga tene wakuyimba endi droppinga olw'okuba abantu baŋŋambanga nnyo nti oba oyo mwana wa Luta oba mutabani wa Luta oba muganda we kati obutaleta confusion eyo liri nenditiraawo so nga 14 luno tusubire ne New Eagles oba New Eagles yavaawo kati no tewaliwo nja kubeera nga New Eagles teyiyo ekyaliwo era ojja kumulaba Bettina ne Giovanni ajja n'ayimbye waffe najja kujja ayimbireko abantu naffe tuyimbe nga tuwumbawumba biki ebyo byolaba ebyali badde bikyukamukko mu music industry ebyobufuzi bigitutte dakiika eno erimu ebiwayi nga byetawo bigenze mu parties waliwo ebiri ku maanyi g'abantu n'ebiri ku maanyi ga gavumenti so nga music yandibadde music nga taliiko kale music nga tali partisan nga music oyimba bunyini naye kaakati waliwo
okuba gavumenti ndowooza erina kyeyalaba nti erina okukkakanyamu ku His Excellency nga balina okuteekawo embeera y'okuba nti music bamuteekamu embeera eriwo. Era olaba kati abayimbi ono agamba ndi wakino ono ndi wakino. So music yandibadde asigawo nga music. Kiyinza okukola akabanga nekikola katono nnyo. Maaso eyo kijja kwonoonera ddala. Kiki omuntu kyatakumanyiiko kubanga basinga bagamba Geoffrey omusajja muzibu okukolagana naye. Biki ebyo byolowooza abantu byebatakumanyiiko? Abantu bye basinga okukolagana bansuubira okuba nti omuntu anjagala oba mbeere kuba ndi mu fraternity ya art. Ba artists abasinga ekiro babeera mabaala naki bagenda okulaba siriyo. Akakalira abakatira balutaye ye taliiwo. Nekinfuula nti olw'okuba sitambudde nga bw'ayagala oba ye nga bw'atambula tisiri mwangu. Naye ate abantu abansemberera kasita asobola okumanya weakness yange nti nze olw'eggulo bwe ngenda kasaawe ne mmala okuba akapiira nzira waka. Nze nsamba mupiira nsambira ku busaawe kiro ne ngenda nzirukamu nenzira waka. Kati ate mukwano gwange ayagala tuve mu bbaala saa 9. Kwegamba nga wadde nkyagala nekigeza nako okusanyusa bakwano bange. Ngezaako nnyo okutunula ku feelings za bannange. Ne ŋŋendayo naye nga neebakira mu bbaala nga nendizinda Lusijuulyo. Ne ntuuka ne neebakira mu bbanga kubanga sinywa mwenge. Sigenda guyiga ndi musajja mukulu. Kwegamba nentama nentandika okutama bannange. Ne ŋŋamba wano nsusse okuba nti omuntu ogenze mu mbaga y'embaata ate bakuzuukusa buzuukusa. Nti wange shewe byali bigambo bye baayogeranga naye tetufunako momenti emu etuleeta kubeera nga tweriranye ne Mzee Ssebatta. Twali generations za njawulo. Wa mwami Ssebatta yali star wakati awo nga waliwo Basudde nga baddawo Kafeero Kasozi naffe. Kati ffe tubuuka tutya bano bonna tugenda ate eri owulidde naye bantu bategesi b'ebivvulu bwe baatulaba nga tuvumbye tuli b'amaanyi baalowooza nti ensembera gye tusembera Kafeero bwe tunasemberera Ssebatta ajja tuwa amagezi tutandika okwekolera ebyo. Ne bateekangawo bupropaganda bwakolako kye bukoze naye ffe tetwabitwala kuba twali tumanyi balimba talina kye yali atukola. Nti bwakwata microphone n'ogiyimbirako ng'akumaze. Balimba talina gwe yali akoze kintu. Babalimba. Tukola abantu nga 14 balina omukwano n'abanoonya omukwano. Bannange 14 February Friday ejja tusinkane ku Sheraton Gardens. 15,000 ne million 3. Tugenda kuteekawo tickets za Alebad zifuluma leero za 10,000 ejja babula olunaku lwe zistopinga. Era tubagamba nti tujja kugenda ku Bredo Hotel Mukono ku Saturday, Sunday tugenda ku Maria Flow Masaka, 21 Arenas e Kawanda, 22 Kyotera district yonna e Kasambya, 23 tugenda e Mityana tukigalira awo. Tanzania tayanze. Neyanzanya. Muto wange Irene amato. Amina nyanga. Bale mbere bulungi ate tusinkane nga naku zomwezi 14 nga mwena abali nice and lovely na twegwa Feero. Bye.